Tumaze ekiseera kinene nga twogera ku bintu omuntu bye yanditunuulidde ng'anoonya omubeezi. Nasalawo ekyokuyiga kino tukimaleko ekiseera kiwanvu tusobole okuyigiririza ddala tutuuke mu kutegeerera ddala biki bye twetaaga okukola nga tetunnaba kugwa mu nsobi nnyingi ez'obulamu. Amaka gafa gatandika. Maka mangi agatandika edda naye nga gaafa dda newankubadde nga tegannabeerawo. Waliwo abantu b'otunuulira n'omanya nti abo gabalemye yali tebannaba kugattibwa naye nga kisinziira ku biki bye bakoze ng'amaka tegannaba kutandika. Njagala okujjukiza muganda wange ne mwannyinaze nti ku lw'ekisa kya Katonda awamu n'okwagala kwe twala ekiseera olowooze ku bigambo ebikulu ebiri mu byawandiikibwa ebitukuvu ebigamba nti alaba omukazi omulungi omukumufumbirwa alaba ekirungi era afuna okuganja okuva eri Mukama ngero 18:22. Weetaaga okulaba omukazi, weetaaga okulaba omusajja omufumbirwe owase osobole okutandika amaka, kubanga amaka si kyetaago bwetaago kyokka naye etteeka ery'obulamu. Kyabulabe nnyo, kibi nnyo era kya ntiisa omuntu yenna ali eyo okutandika okulowooza nti agenda kubuuka siteepu ey'okuba n'amaka abeere mu bulamu obwa nnamunigina. Okuggyako y'alina ensonga ez'amazima naye bwe kitaba ekyo wandibadde oyingira amaka n'obufumbo, kubanga enteekateeka ya Katonda ery'obulamu bwo erimu ekirungo ky'amaka. Twogedde ku bigambo bingi bye wandibadde otunuulira ng'onoonya omubeezi. Kino tekijjaawo kigambo kye twasooka kwogera nti omubeezi omulungi ava eri Mukama. Tinewankubadde nga tusobola okuteekamu amagezi gaffe n'okuyigiriza n'okusomesa n'okuwa ekifaananyi, naye enkomerero ya byonna waliwo okuluŋŋamizibwa kwa Katonda okututuusa ku bantu abatuufu abatutegeerera abatusobola. Naye kye njagala otegeere kiri kimu, nti Katonda tagenda kukola ebyo bye tuteekwa kukola. Katonda ajja kukola ebyo byokka by'otayinza. Yesu bwe yatuuka ku ntaana ya Laazaalo ebyawandiikibwa bitugamba nti n'abagamba muggyeewo ejjinja. Ekyokuzuukiza Laazaalo kyali kya Yesu, ekyokuggyawo ejjinja kyali kyabwe. Kati nze kye ndiko wano ndi mu kuyigiriza kuggyawo jjinja, kubanga ekyo kyo kikyo. Katonda tagenda kunoonya bakazi ababaleetere, tagenda kumukuloosa mu kirooto, era abaloosa abakyala be banaawasa si bangi. Katonda togenda kusaba Katonda ogenda otule ku City Square omukazi ajje. Waliwo ekitundu ky'oteekwa okukola, kubanga amaka gagenda okugabeeramu si Katonda. Y'ensonga lwaki Katonda yatannaba naggawa Adamu yasooka muwa omukisa kutunuulira bitonde birala byonna. Bwe yamuwa omukisa n'abitunuulira byonna n'atalabamu kitonde kimugwanira, awo Mukama kyava yakola omukazi. Okukolebwa kwa kaawa kutugirayo ekifaananyi awamu n'akabonero, kutugiramu ekifaananyi n'akabonero nti Katonda teyakolera Adamu ky'atayagala, teyamusiimira busiimizi. Katonda teyasindiikiriza Adamu mu kuba na maka naye nga tageetaaga, yagamuwa nga Adamu amaze okugeetaaga. Bayibuli kyeva egamba nti n'alaba nga si kirungi omuntu okubeera yekka, kubanga yatunuulira Adamu ng'ekyamazima munakuwavu, nga byonna ebimwetolodde abirina naye nga wali bitannaba kutereera. Kale nno kyeva beetaaga okunoonya omubeezi. Olwaleero tugenda kweyongeraho n'ebyokuyiga byaffe. Tukyayiga ku personalities and temperaments. Titwetaaga okwetegereza ebikula bya bannaffe nga tetunnaba kuyingira nabo mu maka. Katusabe. Ogulumizibwe Mukama, osinzibwe ow'ekitiibwa kubanga osaanidde. Ekisa kyo n'okwagala wamu n'emirembe kakibeere wamu naffe. Omwoyo omutukuvu atuluŋŋamye atuyigirize ng'ekisa kye bwe kiri, bwe tusabye kuyita mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Njagala okujjukiza tuli wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi abavubuka ke balimu nga banoonya ababeezi. Kisobokera ddala okufuna omukyala omutuufu, kisobokera ddala okufuna oyo akusaana, kisobokera ddala okufuna oyo omulungi. Njagala okujjukiza nti kikulu nnyo, kya muwendo nnyo era kya kisa nnyo okuva eri Katonda okuba nti obulamu bwaffe butwala obudde okwetegereza ate Mukama n'atuwa abatuufu.
ebikula biri bina bye nayogerako. Ekikula ekisooka nayogera ku Bawankima ne tunnyonnyola bwe bafaanana, obunafu bwabwe n'amaanyi gaabwe, ne tumaliriza nga tugamba nti era naye bw'omufumbirwa si kibi. Ngenda kwogera ku personality blending nga maliriza. Kikuyamba okumanya ebikula ki ebiyinza okwatagana n'ebirala na buzibu ki bwe muyinza okusanga. Naye nga sinnatuuka eyo, twayogera ku Bawampologoma nabo ne tulaba amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe. Ne twogera ku Bawankuyege, the melancholy, nabo twabayizeeko. Ne tulaba ebintu bingi nnyo ebibakwatako, amaanyi gaabwe n'obunafu bwabwe. Olwaleero njagadde tumaleyo ekikula ekyokuna, ate tutunulire n'engeri gye tuyinza okwasaganyamu ebikula bino. Ekikula ekyokuna kyekyabo be bayita ba phlegmatic. Phlegmatic bantu bayita bawantugga oba abatugga, kyonna ky'oba oyagadde okukozesa. Abatugga bano baba phlegmatic, nakyo kikula. Nakugaa teri muntu alina kikula kimu. Kikula kyetabikamu ekirala, naye ekirala kiba kinafu. Katwogera ku bikula eby'amaanyi bina ebitera okuva mu bulamu bw'abantu, newankubadde nga n'ebibonero oluusi obulala obw'ebikula ebirala ate buyinza okulabikira mu muntu alina ekikula ekiri dominant. Kangeze ti omuntu ayinza okubeera nga melancholy dominant, naye ate ng'alinamu ka recessive gene, oluusi aka cholerism oba aka sanguinity oba aka phlegmatism. Kati bw'abanga alinamu ka gene aka katono ako, oluusi kajjayo ku bubonero bw'ebikula ebirala, naye waliwo ekikulembera. Kati ebyo ndi mu kwogerako. Bawantugga bano oba abatugga kyekimu ku bikula ebyabo abeefundikira ba introverts. Abantu bano they tend to be relaxed, peaceful, quiet, easygoing. Kino kyekikula ekisinga okubeera ekisirifu. Balina emirembe mingi. Bwe mba njagala okubannyonnyola mu lulimi lwa leero, babayita ofaakinensi. Ofaakinensi kitegeeza naye gwobonaabona nayo yaki? Beewuunya n'okwewuunya. Beewuunya ekituleekaanya ng'ate omuntu ayinza okwogera empola. Beewuunya ekikuweesa ansi ey'amangu ng'ate ne bw'otagiwa tofa. Phlegmatics. Beewuunya ekikuwanisa obukono n'oyimuka n'oyogera n'okola ki n'okaayana, ono n'aleeta ekirowoozo naawe n'oleeta n'olemerako. Beewuunya bw'osirikako ky'olowooza n'otakyogera, ogenda kulemera mu kizimba omwo. Oba abamu ku mmwe mulonda ba member of parliament nga ba phlegmatic, nabo gye bali. N'ayingira mu parliament okutuusa lwagivaamu nga tawaniseeko mukono, taleeseeyo kiteeso, tayimiridde ku fulo, omulimu gwe guli gumu, kuwanika mukono, kuguteeka wansi na kusayininga sitting allowance n'omushahara gw'omwezi. Abantu bano bawantugga. Baba mukyala oba mwami wo ng'ali eyo, mwetegereze nnyo era bino bitunuulire. Bw'abanga yeye ojja kumuzuula. Abantu bano batunuulizi nnyo. They are observers and watchers. Ekikula kyabwe bantu abaagala okulaba ebintu nga bikolebwa. Balwawo nnyo okwetaba mu bikolebwa. Bwe baba babyetabyemu, babyetaba mpola nga terina ategedde. Banyumirwa nnyo okubeera mu bulamu nga balaba abalala bakola. Abantu bano baagala nnyo emirembe. Tebaagala bakaayana. Tebaagala basikamugwa. Tebaagala bayekuba nkokola. Bakakkamu nnyo. Baakubibwa empiso ey'obutonde ey'obutabaako na kye bakola. Mu bomunda bagezaako nnyo bakuŋŋaanye ku maanyi agabaako ne kye bakola, naye buli we bagezaako okugakuŋŋaanya nga babeera suppressed. Abantu bano babeera mu kifo n'otabalaba.
oyinza n'okulwawo okutegeera nti weebali teboogera. Bw'aba anaayogera ayinza na kukiyisa mu muntu mulala. Bw'aba kale asazeewo ayogere mu mmwe, kizibu omuwa eddakiika 10 ng'akyayogera. Eddakiika 10 ng'ayogerera mu maaso g'abantu gy'ali zenkanankana akakadde k'emyaka. Abantu bano ba phlegmatics bakungu. They are diplomats and they want diplomacy. Y'omu ku personality y'ekikungu. Tebatambula sambala. Era ne bw'aba ayambala, ne bw'aba asiba gomesi ye, ne bw'aba n'ateekako ssaawa ye, ne bw'aba n'akola kintu kyonna, buli kintu kyonna akikola n'obwegendereza nga tewali kikyamye. Buli kintu kyonna mu nsi bakiwa obudde. Era bateesa balungi kubanga tebasiikuuka. Era oba oyagala abatabaganye be tuyita ba advocates, personality eno nnungi. Tebasiikuuka mangu, tebakyamuukirizibwa mangu. Awali emirembe we babeera, awatali kavuvuŋŋano we babeera. Ne bw'abeera wakwekalakaasa, era yeekalakaasa mu ngeri ya kikungu. Bw'aba mukyala ng'omuwasizza, ne wabaawo ekimunyize kitya, tasala kwekalakaasa ng'avuma, tasala kwekalakaasa neiba n'ategeera, tasala kwekalakaasa baana ne bategeera. Kimunyigira muli ne kimuttira muli. Bw'aba anaakikulaga, akikulaga mpola nga teri naasobola kukimanya. Saate singa owasa sangwini n'oba nga gw'olina eka n'omukola ekikyamu, kikwetaagisa essaawa 24 nga n'abeewa bakkubidde dda nga bwe bagenda okunona mwannyinaabwe kubanga omubonyaabonya. Kati yize enjawulo mu bikula. Bw'abeera choleric wampologoma, bw'omunyiiza alwana, ajjayo ag'omu buto, anyigiriza, asapuresinga, yeesasuza, takuwa gaapu. Bw'abeera sanguine buli omu amanya, buli omu n'ategeera, n'agakabamu ew'omusumba, n'agakabamu ew'omukadde, n'agakaba mu church board, n'agakaba mu kanisa, n'ategeeza ku bakwaya, n'ategeeza ku mikwano gye, n'ategeeza n'abaana be tikitamu oyo gwe mulaba musajja muzibu. Bw'aba mmerankole tapapa akwetegereza, n'anoonya obunafu bwo, n'anoonya ekikuyingira obulungi, n'anoonya awali wosinga okubeera wiiki, awo waakwata. Naye bw'akwatawo bw'ate oyinza n'okuwunga. Akukwata mu magezi, n'akunyigira mu magezi, n'akutunyiza mu magezi, n'akukola ekintu ky'olifa teweerabidde. Bw'aba phlegmatic akuleka, takuvuma, takuyombesa, takukuba, takuwaabira, takugamba. Olaba ebikula ebyawukana. Kati bonna balina ekizibu kye kimu babanyiizizza, naye buli kikula kikoze mu ngeri yaakyo. Era nti weetaaga okutegeera ebikula, olabe engeri gy'ogenda okusobola okukwatamu amaka n'omukyalo oyo. Kati bano ba phlegmatic abatugga, tubayigako nga bantu basirika, bawuliriza nnyo. They are loyal workers. Nabagamba ba melancholy, they are bright and smart and loyal also. Bw'oba olina emirimu gy'oyagala okukola gyetaagamu obuyiiya, amagezi, concentration, gikwase ba melancholy bagikole. Nawe oba oyagala omuntu gw'onaakozesa akuwulire buli ky'ogamba, enjawulo wakati wa melancholy ne phlegmatic mu nsonga y'okukozesebwa nti melancholy ali stubborn. Newankubadde nga muwulize akola ky'oyagala, nene kitegeeza nti talina birowoozo bye, tekitegeeza nti yeetengeredde, tekitegeeza nti munafu, tekitegeeza nti si muyiiya, tosobola kumufugiriza. Naye ba phlegmatic
abo ne bamala omwezi mukanga tomusasula asigala akola ye muntu akola n'obuuza ekibuuzo n'okolera ew'omusajja okumala omwaka mulamba nga takusasula nti ye musajja oyo yasuubiza okunsasula sente zange kuva lwe najja no yakampa 10,000 bannanga abantu bazibuze sibalabangako naye mulekedde Katonda Mukama yamanyi aba phlegmatic bantu abawulize nnyo boolaba bano tebakyamuka yensonga lwaki tebalina mikwano mingi balwawo nnyo okukola emikwano nnyo nga bw'okiwulira tebalina bigambo bingi balwawo nnyo okukola emikwano balina ebirungi ebyo so waba mukyala nga omuwasizza oyinza okumalako ewaka wiiki nnamba nga tewazze mugenyi bw'obanga obadde musumba n'omuwasa abo abasumba banno beerabira ewuwo togenda kuddamu kulabawo n'omu ajja kuba musajja anajjawo awo tebakola mikwano bwe mubeera ku kyalo mubeerako mwekka tosobola kuwulira ti bannange neiba waffe yazze wano ebyo tebibaayo ba phlegmatic tebabirina abeera waka wowe mu maka ge n'asirikira awo amwagala w'omusanga amwagala w'omunona bw'aba afunye emikwano afuna mitono nnyo ng'ogu oba babiri kyekikira gyabo saate bw'abeera sangwini abeera n'emikwano miyitirivu mukyalo nga bamuwasizza nga wankima osanga ekibondo ky'abakyaleeka oyitamu bayita okuyingira ennyumba babeerawo ne baluka obukeedo manya abakyala bali wano obasanga baluka emikeeka ewo ne kifuuka ekinyumizo kati gwe omusajja ali eyo alina omukazi nga mikwano yo gyonna gisiiba wuwo tomanyi kikula ki kisonga lwaki olwana naye naago nago maanyi it is a blessing okubeera n'amaka ng'ekyalo kyonna kisiiba wuwo usanga abalisiza akawunga abawadde ebijjanjala tebabasangwe nabo balina olugabanguzo usanga yabawadde dda tudde mu ntebe balya banywa bali mu TV bakyusa bino bakyusa biri basazeeko akatondo musajja ogenda okoma nga mukyala we asazeeko n'abantu kati omutegeera butegeezi ng'oyongera kugula kawunga oyongera kugula kawunga oyongera kugula kawunga na bijjanjalo kawunga na bijjanjalo bwe zibula kawunga mukene bwe ziggwawo kawunga bbiriŋŋanya era okulaba mukyala wo ng'ekintu kitambula enayo blessing kati bye bikula byeno kati kyetulina abakulu abantu bana bagundi ba phlegmatic bo tebaba na mikwano bwe musenga ku kyalo mpozi nga ab'okukyalo bwe bazze ne bamubuuza ye tagenda walala beebo naye nakyo kirungi kitaasako ku mitawaana kitaasako ku mimwa abantu abalina abakyala ba phlegmatic tulimuwulira mu lugambo tulimuwulira mu gurupu yonna bino bakyala twekembe twewaddeyo abakyala naffe twefubeko niigiina ebyo tulibimulabamu teri alikulerera lugambo waka ku mukazi wo kubanga terina gyagenda musanga mulimu waka muli mu kanisa ate byonna birungi lwaki njogedde ebintu bino nti obuusi bw'olabanga obunafu obw'ekikula kya munno ate mulimu amaanyi munda g'oteekwa okukozesa lwana ozuule amaanyi agali mu bantu bano ba phlegmatic kubanga nabo balina ebirungi byabwe yadde basirifu sayagala mukyala musirifu which is okay naye si buli omuntu ajja kuba jjole naye naabo abatali jjole era nabo balina abantu bano nakugamba basangwini bali happy life oriented is a life oriented nekugamba nti ba choleric bali kugamba bali money oriented result oriented actually that's the right word nekugamba nti ba melancholy bali task oriented kino kiwedde zaawo kino kiwedde zaawo kino kiwedde zaawo kino
ba phlegmatic bali service oriented. Kati bo kuweereza. Era oba onoonya mukazi oyagala mukazi anaakuweereza, waliyo abasajja abali eyo, omuvubuka ali eyo munda mu ye anoonya muwala anaamuweereza. Bw'amala okukoma weeka balabe kabaka ng'atuuse. Kabaka bw'amala okutuuka bamuteerereze wagenda okutuula. Bw'amala okutuula bamuggyemu engatto, bamala ozijjamu baleete akatunda bakateekaawo. Bamala okuteekaawo akatunda asooka akanywe giraasi ze nga 8 kubanga yakooye nnyo yakusa ate busunda yabuliseewo. Bw'amala okunywa giraasi ze 8 bamuggyemu bagenda amazzi g'omukinaabiro gye gali. Agenda anabe nga bamuteereddeyo ne tawulo. Bw'avayo bagimusibe bamutambuze mpola paka mu kisenge. Namulage engoye zagenda okwambala we ziri amala okuzambala n'engatto bazitegeke afumitemu bufumisi bigere. Atuuke ku mmeeza ng'emmere baagijjudde dda erinda ye basabe balye. Olaba ekika ky'obulamu ekyo. Olaba owulira nga ebyo oyagala. Kyokka olina ekizibu kimu. Owulira gwe oyagala ebyo kyokka olina koleriki. Omukazi gw'olina wa mpologoma. Oyina wa mpologoma, choleric, lion. Ng'abikolera kubanga ki? Temwakoye mwenna. Bw'ogenda mu firiigi ne wegirayo obutunda n'obuteeka mu giraasi n'obunywa ng'ovaako emikono. Ekimusongesa ku kinaabiro omusajja omukulu ow'emyaka 3 akutwale mu kinaabiro gy'onaabira. Toyina magezi. Gwa magezi gakuggwera mu ddala toyinza kumanya tawulo gy'eri. Ndowooza kati ontegedde. Bw'oba onoonya omukyala nulira personality. Bw'oba ng'omufunye expect something. Tojja kufumbirwa mukyala sangu ino musuubira okubeera mu servanthood. Okoma wali ku Kinigeria ekipya ekyakajja oba ekiyindi kye baakateekako kirawo kisooba naye bw'asooberako oyo sangu nga mwasizo izo ojalaga hi baby how are you, you've come, okay, all right, high five ta nasigala ku kiyindi ne weeyiya. Kati ebyo bikula. Kati gy'onaabidde gy'oyambalidde silipa gy'ozijje ebyo sangu tebali organized yadde. Ezo silipa zeerabira poza ate mama balina ozikuuta ebyo byayitawo. Ati omanyi kale tubadde bize omanyi wiiki yonna tugimaze emikolo twali ku kyaki ate katubadde mu bikinjo nabadde mu byabakyala ate ku Tuesday bane twali mu byabavubuka ku Manda ate twagenda bintu nga bye bannange ate ne wabbeti wabaddeyo ogundi olugo mukolo kale nno simanyi kyogenda kukola naye abajjira mu bigere tunaazikuuta. Ndowooza okitegedde. Kalwaki teweetegereza kikula. Omukazi bitabikola kubanga akunyuma era takufaako. Naye kyekikula ki? Bw'atyo bwe yazimbibwa. Lwekyo abantu bano ba phlegmatic balina ebirungi. Bawuliriza nnyo. They are good listeners. Bawuliriza nnyo. Bantu bawuliriza balungi. Akuwa ekiseera paka bw'okoowa okwogera. Abantu bano baakuzibwa. Bw'okolagana naye abasinga obungi mu kikula kino balina enneeyisa n'empisa ennungi. Bantu ba mirembe. Bantu balina emitima egijjudde ekisa. Bano obulamu bwabwe bwe buteebufaanana. Balina ebintu ebyo byonna birungi. Era buli omu aba abaagala. Kubanga tebalina gwe bakosa, tebalina gwe balumya, tebalina gwe boolekera, tebalina gwe bakola kabi. Naye newankubadde nga bali ekyo, balina emitawaana gyabwe. Bali indecisive. Tebasalawo. Era baagala nnyo gwe obasalirewo. Bwe mugenda mu katale okugula ebintu, oteekwa okuba nga weetegese okukola decision. Ennyanya tuguliza mmeka? Ogezaako n'ogimulekera agikole temukyaguze.
kati olina okuba omweteefuteefu okusalawo. Era oba musajja n'owasa omukyala nga phlegmatic, beera ready okola decisions. Otherwise bw'otafaayo kukola kusalawo kukulu omaliriza temusazeewo kintu na kimu. Kati yiga okusalawo naye oba mukyala. Waliyo abasajja abali ng'oli phlegmatic nga mukazi we yalina okusalirawo. Omusajja yasigala awo ye tamanyi kiddako, tamanyi nsi gye batwala, embeera mbi, gavumenti etuyambye gitindi gye tuddukira, ensi etuuse ne ku nkomerero. Kaakati bannange ffe ekituddako situkimanyi, naye bwe tunaafuna ekyokulya n'ekyokunywa ne Bayibuli egamba bitumalenga. Olwo phlegmatic atudde ateredde, ensi taginaako mutawaana. Kati mwe abafa nayo mugende mufe nayo. Afaaki n'ensi okuzimba akeddi mu kibuga kubanga ki? Bw'asula mu lumu bbiri teyeebaka ne bukya. Afaaki n'ensi. Tugenda kutandikira awo. Mu kyokuyiga kyaffe ekiddako tugenda kwongera ku bantu bano atumalize ne personality blends. Saba Mukama akumpeera ennyo omukisa ng'okijjukira mu bwongo obwo nti buli kikula kya mugaso, kya muwendo, kirina ebirungi, kirina ebikirema, naye mu byonna ffenna Katonda yatutonda mu ngeri ya kitalo ate nga yantiisa. Mukama nsaba kuwa omukisa ku lw'ebigambo ebyo. Katusabe. Ogulumizibwe Mukama, osinzibwe, weebwe ekitiibwa kubanga osaanidde. Weebale kubanga oyogedde naffe. Kisa kyo n'okwagala kakitubeere Mukama, kitambule naffe okuva leero okutuusa emirembe gyonna. Yongera otuyigiriza n'okutusomesa ng'ekisa kyo bwe kiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe bwe tusabye. Amen.